Abdul Mulaasi jetuli. Abdul Mulaasi agala kujaguza emyaka 20 mu ndongo. Era akadde kana ali mu kunoonya mikwano gye jinzo muyambako okutegeka endongo ejjudde bwetyo. Wabula omukulu ono ng'ajaguza emyaka gya 20 yeemulugunya agamba bingi nnyo byayise mu ndongo nti omukulu Abdul Mulaasi Bamufera we yakubira zihiti ezo bazita swimming pool zifaamu manager. Batugambako nti Abdul Mulaasi yapaakingako emmotoka 3 ng'ali ku muzigo nga kuliko BMW zipulado zaani. Sebo nga omukulu Abdul Mulaasi bw'aba tugeze agenda ku interview ng'afuna na konvoyi ya polisi nga konvoyi ya polisi yemuyambako okubeera ng'agenda kati wano abadde atunyumiza. Kapezeza abiri njagala nange nkoleyo konsati nga ya tabu nga yakuweza myaka gyange gye bayita one man show mega ku mega kubuli mu musono gwa Mungu. Abdul Mulaasi endongo ye wuuno bwatunyumiza ku mbeera we yatambulira mu ndongo abagamba nti yafuna ssente agamba nti yakuba ssente abawagizi bamuwagira nnyo naye olw'obuzibu nti yayingira endongo eno nga mwana muto kye baamukola okumufera e Kampala baamuguza ennyumba ng'ennyumba agenda okugimalayo nga baamuguzizza mpewo. Wulira olugendo lwa Abdul Mulaasi tebibadde byangu. Wulira abalya ssente zaffe oba abazoonoona ate bantu abaatuli ku lusegere akatini ke twasevinganga abamu bafamires be twasenzanga owa famire n'omuleeta mu bulamu bwo n'omugama gwe nkwasiza kino n'akimanaginga ate n'amala n'akibba. Twabeeranga n'abafere nga wowulira nti muzeeyise batta abaasinga omufera baali babulooka abajjanga nga bamugamba tugenda bw'oyingira mu bizinensi bwoti egenda kukola naffe baabitusomeza bulako enju mu Makindi enju 3 nga zonna za mpewo. Mu biseera bya swimming pool banguza enju 3 mu Makindi omwo nga zonna za mpewo ne bagera nga nzimazeeyo bwe nti bannannyini byapa abatuufu ne bajja naye nga bafere ssente baazibbata. Abdul Mulaasi ate era bagamba waliwo omuyimbi yamuyigiriza akatiba yamuyingiza akatiba k'okkuba ziiraga okuva mu ndongo eyo eyali eyalava obudde obwo kuba Abdul Mulaasi be baaliko ebiseera ebyo nti muyimbi munne yalaba nti akati akayina n'agamba yingira laga. Abdul Mulaasi kwe kuyingira laga okwambala bulingi. Wulira walukaga omukulu ono Abdul Mulaasi agamba baamukubisaako ebivulu 6 ng'alina ennyumba gy'agenda okugula nayo neegaana era baamufera. Olaba we bayita ku Seruwale eri awo ku Luzza awo Makindi nenjukubira so 6 omanyi kye bayita okuba so 6 ez'ebiseera ebyo so 6 nyimmaleyo enju nga wasigaddeyo ndowooza na so 3 ebikakafu ne bijja nga biraga nti enju gye ndiko erina bannannyini y'abatuufu. Kati be bamaneja be twabeeranga nabo nga ye nnyini ajjanga naye muyaaya aleeta n'abayaaye abagamba jangu nti eno enju ogikola ki tukube so zino 6 bwe zimala okuggwayo bwezi kiba kiwedde. Abawagira ku swimming pool omusajja agamba teyafuna mu swimming pool. Wulire emmotoka ze mwalabanga ezaali mu convoy yazikubiranga bivulu ezimu baazimufera. Nkulage nti n'emmotoka ezimu ze walabanga BMW twaziyimbiranga show ezo zonna ze nkugamba twaziyimbiranga shows. Emmotoka n'ogivuga naye nga abeera ku mulyango yasolooza buli show ate ng'atwala mu nsava ipumbalala mukono kolini ibanda alaba musenna maza akola kizatwala. Kakati wabeeranga ne bamanager nga bamanager ye bye babalaba biri ekintu kimu nti sozi mazeeyo ate nga bamanager balya nabali balya n'abafere. Omanyi bamanager be Makindi ye kokola bamanager abamuyisaamu eggaali obudde bwa swimming pool. Abdul Mulaasi Abdul Mulaasi sebo ng'ogenda okukola interview ku TV asooka kupangisa b'amagye ssebo ne convoy namba. Abdul Mulaasi g'omumanyi agamba nti obudde obwo baakozesanga abantu bangi era ssente kyova olaba nti n'ebintu bibiri ebirala ebyatuleetera ssente okugenda
wabanga okozesa abantu 30 mu kibiina Light Production oyinamu Wire Mukabya, Mamuli Katumba, Silver Kyagulanyi n'abalala tiimu endala ey'omu bus. Kakati obuvunaanyizibwa abo bonna buli mu abaana olina okubagulira bus ebatambuza, n'oteekawo fuso evuga ebyuma, n'ogula n'ebyuma ebiri mu miliyoni ezitali miliyoni 2, ziri miliyoni 8, z'ebyuma bye nalina byalinga miliyoni 8. Ebyo byonna bibyo bikuvunaanyizibwako, naye ng'obiteesewo bizinensi eneeriisa bano bonna 30 n'abafamire yaabwe buli naku. Kati ng'ogenda okutemaatema ssente, bamaneja ne batemaatema ssente okuggyako ezo bajjeko kafunkunayo waabwe nga bapromota nti ffe twateekamu ssente bwe ziti mu shoozi zino nti ofisi zaawo gwe kakadde ziri zonna endala zigenda mu biki mu ebyo byenkunnyonnyodde mu bakozi. Olina abakozi, buli mukozi omusasula ekitone nnyo omwana wa wansi omusasula $5,000. Ye Abdul Mulaasi ng'anyumya olugendo lwe abawulira swimming pool farm manager embeera nga we yalimu. Agamba nti eno bandi gye yakola nayo yamuliira ssente zaali nnyingi nnyo kubanga akazannyo kano yakayingira mwana muto, bye byali ebizibu. Mukuŋŋaanyiza miliyoni 10 naye nga ziriko emisoso, poliisi n'ebirala byonna byenkunnyonnyodde, kwe kuli amafuta g'amamotoka. Kyokka ng'ate wateekawo n'eddeyiri eri gye nkunnyonnyodde ey'ebyo ebintu ebikozesebwa, nabyo byonna byatwala ssente ezitali mu miliyoni 2, ezitali mu miliyoni 10. Bitutte miliyoni nga 10 n'okusoba. Oguze costa, oguze baasi, oguze n'ebyuma. Kati ebyo byonna bivunaanyizibwa ku ggwe director. Naye ng'ate oli director ate oyina abakutegeerera abamanye tugenda bukoma nsimbi nti bukoma nsimbi weetaagisa miliyoni 5 okutegeka ekisaawe oba ekikaali. Ne bategeka ne bamaliriza ne bagamba bwe twatemaatema ssente bwe ziti tusoloza ssente bwe ziti omanyinza okulabuka, okutandika okulabuka. Abdul Mulaasi ng'anyumya nti ssente ze Bamufera tebyali byangu, wabula agamba ekintu kimu, endongo eno okugiyingira kiweewa ye yamujja sayidi zeeyo mu kibingi sayidi z'ekalungu eyo gye yamujja okutandika endongo, era byemu ku bizibu byasanga olw'ensonga nti bamulabanga omwana omuto. Kati ssente ezisinga Abdul Mulaasi Bamufera okuba nti najja mu ndongo nga ndi mwana muto. Kati tugeze oyinza okukwata akavubuka ke bayita, nze najja kuba nayetandika okuyima nyina emyaka 14 najjira mu kanu ena najja nga ndi dansa, najja nzina buzinyi mazina buno obwa buzina kiweewa nandeeta mu ndongo eyo. N'abo ba Mamuli Katumba abaana bankulidde ku muka kitaawo, kitegeera obuzibuzibu bw'ofuna n'owulya nga weetamiddwe waka n'ogaaka ngende e Kampala njiye ekiddako. Ne ngamba kiwatondeka mu kyalo banyanze nabazimbira ekikaali mwe bayimbira njija mbimanyi nsobola okuzina. Bwe nazina mwawo ku stage abayi waffe ne bakuba enduulu, kiweewa n'agamba ono omwana simuleka Kampala ayinza okunkolera ssente. Nze nasookanga okukola jjalibu nenzina nenkuba 8 nenkuba busama. Abantu ne bagamba kati bakiweewa ne bagamba mufulume tusolooze. Ye Abdul Mulaasi ng'anyumya olugendo anoonya ayinza omutekera ekivulu myaka 2 mu ndongo, n'agamba byayina okunyumya bimulina okutegeera. Abdul Mulaasi endongo yagikuba naye okukyusaamu sitayiro y'endongo awo ewaali obuzibu. Eyamubalira omupiira ogwo gwonna yali muyimbi munne, yamugamba jantukuberaga ebyo byakize biveemu ggwe. Abdul Mulaasi mu lugendo lwe abadde n'entalo nnyingi nnyo. Yalina olutalo lwa Kazibwe Kapo, Vincent Segawa, tutandike n'olwa Kapo. Agamba Kazibwe Kapo ono obuzibu bwe bwali butya? Kazibwe nga ye nze simuyinaako buzibu, muyita na kojja wange kubanga ab'ennyonyi be banzaala. Kati simuyinaako buzibu, naye Kazibwe obuzibu bwe bwava ewange nga ne Mamuli bagenda ekibinja kyali Mamuli Katumba yasikayo Kazibwe Kapo ne bagenda mu Diamond eyakatolubwama. Bwe batuuka mu Diamond olwo bayiye ekibiina kyange, nze yababeezawo okumala ebbanga nga buli kimu kuba Kazibwe nze namuleeta mu music omupushinga okumufuula kyalina kati n'okimubuuza. Era simuyinaako buzibu, simuwana natampalana, wabula biifu eyaliwo akaseera ako ke mwawuliramu. Kakatolubwama abagambye bwe muba muvudde ow'omusajja oli omunene kati aliko amasannyalaze, muyina okuteekawo akantu akalaga
nti temumwagala musobole okujjayo kapo afuukire eddala kyayagala ontegeera bulungi kati fight eyajjawo nze saamuddiza nze nalinga nsirika busirisi nga ye buli kyaleeta kiringa ekitomera nze olw'okuba baavudde ewange naye ng'obukodyo bonna baabukola ne Mamuli Katumba nga bavudde ewange mu Light Star Light Production Amoni n'etandika okubeera ng'eyina abayimbi etandise okubeera ng'epuusingiddwa erimu Mamuli Katumba ne Kazibwe Kapo nga Kapo gwe batambulirako akubyawo ennyimba simanyi si gwa jjajjawo biki naye